Weewaawo bweza nnyo bweza ddala akati ow'ente muzzukulu wa Katongole Mulema obubaka bwo buli we tukomye nga ennyumba ebadde ezimbibwa empya ey'ebisenge ebingi mu bubaka bwo we tukomye okunnyonnyola we ntandikidde ka audio kano akaddako nti ennyumba empya ey'ebisenge ebingi gy'obadde olaba ezimbibwa ng'etuuse ku bbiimu nga eri ewa jjajja omusajja azaala maama akati ogambye nti ebadde ezimbiddwa ku kkubo ddala naye nga eri wansi eriyo olukonko oba oluwonko ng'eri ku kkubo ddala kyokka wabadde watuddewo mukyala kkojja. Kakati ogambye nti n'okwata ekkubo oddeyo eri ewabadde emiyembe gye wasanze ng'obwana bugironze bugitutte n'okwata ekkubo oddeyo bozzeeyo emiti gibaddewo nga mingi ddala egy'emiyembe naye nga giriko obuyembe bubi naye nga bwengedde nga butini tebusanyusa kulya naye nga butini n'okwata oluti onoge obuyembe obwo kati era n'oyagala okunukkirize waggulu onoge ku miyembe egiri waggulu eri. Kakati mu bubaka bwo buno obadde okyakunukkiriza onoga emiyembe oba obuyembe obuli waggulu eri obwana buno bwewasanze bulonze emiyembe ne bukomawo. Bwe bukomyewo ogenza okulaba ng'emiti gy'emiyembe giri mu lugo lwa mbizzi. Mu bubaka bwo emiti gy'emiyembe nga giri mu lugo lwa mbizzi kyokka ate wali sayidi nga waliwo sseŋŋenge asibiddwa eyeetoolodde waliwo bibasibidde mu sseŋŋenge. Kakati kankuwe ansa y'obubaka bwo buno. Kati mu odi eri esoose tukugambye nti ansa yo olina kunoonya abaana bano bwe wasanze balonzeewo emiyembe okitegedde ansa yo eri mu baana balongo mu bakkojjaabo oba olwotamatwale ga Kabaka Bulamu. Ennyumba gy'olabye ezimbibwa ng'etuuse ku bbiimu naye nga ebisenge bingi ddala. Nnyumba ya Kabaka Bulamu n'obuyinza bwe nti buli luumu Kiwanuka, buli luumu Mukasa, buli luumu Kibuuka, buli luumu Bamuyana, buli luumu Ddungu, buli luumu Muwanga, buli luumu Kaliisa, buli luumu Muleeguza, buli luumu Ndawula. Ennyumba eyo ya Kabaka n'obuyinza bwe eri ku kkubo. Ekkubo liba lya Mukama waffe Kawumpuli era omusambo gwa Kawumpuli ogulina gwe guyitibwa kkubo Sseruggula miryango okitegedde Serukeera. Kakati ku mabbali g'ekkubo ennyumba ebadde ezimbiddwa wabaddeyo oluwonko olwo luba lwa Kabaka Bulamu okitegedde. Kakati wabaddewo mukakkojja oyo maama Nabinene kojjaffe ye Kabaka Bulamu. Mukakkojja abadde atuddewo oyo maama Nabinene awo wonna ndowooza owuli obuyinza obukutuddeko. Nabinene akubanja ennyumba y'ebisenge ebingi olwo lutabalo olulamba ottaanya ensonga za Kabaka Bulamu n'ebibye. Ekkubo ennyumba ezimbiddwa ku kkubo ddala. Ekkubo liba lya Mukama waffe Kawumpuli omuyego. Oluwonko luba lwa Mukama waffe Kabaka Bulamu. Kakati awo bw'ovuddewo n'oddayo eri emiyembe gye wasanze obwana bugironze n'otasangawo n'osangayo emiti nga mingi ddala naye ng'obuyembe obuliko waggulu tebusanyusa era nga tebunyuma kulya era nga bubi era nga butini nga tebweyagaza. N'okwata oluti onoge era n'oyagala okunukkiriza n'emiyembe egiri waggulu. Kyeki nti oluvannyuma lw'ensonga z'olabye mukakkojja ennyumba ennene eri ku kkubo oluwonko biki eyo ebadde ansa gye bakulaga nti ebyo mwe muliva ebibala by'oyagala. Bw'oliba totuukirizza nsonga ezo w'ovudde ewabadde mukakkojja n'ennyumba eri ku kkubo naki buli kimu oli wammantanga kiwammante olifuna ng'ekyo ekitajja mu nfunayo. Akasente olikabiriranga kakabirire olibonaabonanga ng'ofuna ekyo ekitajja mu ntuuyo zo.
bwe buyembe obubi. Emiyembe emirungi wasanze obwana bugironze nga bugitutte. Okitegedde? Kakati obadde okyawanula obuyembe, abaana bali be wasanze balonze emiyembe egyabadde gikuleese okulonda n'osanga nga bagitutte ne bakomawo, abaana ababiri. Kati ogenza okulaba ewabadde emiti gy'emiyembe ng'emiyembe giri mu lugo lwa mbizzi. Embizzi kyekitundutundu ky'ogenda okusanga mu maaso nga toyagalwa. Abooluganda bali kukyawa, kitaawo ali kukyawa, ab'emikwano bali kukyawa, ng'omukwano obeera nagwo wiiki, enkya ng'abadde mukwano gwakwefuulira, gw'obulidde ekikyo gw'obulidde ku byama gwe weesize, enkyali bayogera birala. Ensi eri kukyawa, obuganzi buliggwawo, y'embizzi. Embizzi ekubizza nga buli woolaga feesiyo, ne bw'oba ogenze kusaba mulimo tebakuwa. Okitegedde? Kati oyo mulongo Kizza yakulaga obubonero bw'embizzi. Kizza yatuggyako ate yatuddiza. Yatuggyako obulungi bwaffe era yatuddiza obulungi bwaffe. Kizza yalongoosa feesiyo oba paasipooti, feesi paasipooti yo, n'oyagalwa oba n'okyayibwa. Y'embizzi gy'olabye emiyembe giri mu lugo lwa mbizzi. Nti wakati mu kuwammanta, bwe buyembe buno obubi obutasanyusa kulya, wakati mu kuwammanta n'okubonaabona n'ensi, n'okubeera nga onoonya ekyo era ng'ofuna ekyo ekitajja mu ntuuyo zo, bakulyaza amaanya, wokola tebakusasula, obulimi ofuna bwakkekwa, oluusi obutafunira ddala, oluusi osaba busabi. Bakugambye nti Kizza n'akatono k'olina, n'akatono k'oliba ofuna, Kizza alikakuggyirako ddala. Kwe kulaba nga n'obuyembe obubi bw'obadde onoga, ogenza okulaba nga nabwo buli mu lugo lwa mbizzi. Ate ng'eri olabayo sseŋŋenge, wasibiddwa, olabayo sseŋŋenge, waliwo emiti egiri mu sseŋŋenge. Kitegeeza nti olituuka ku kkoma. Okitegedde? Abantu abasinga bakola, abantu balaba eyo mu bibuga, akola yena waakola omulimu agulina, tebamusibira bukadde 5, bw'abala miliyoni ze 5 oba 10. Abantu abasinga obungi n'agamba kakati wabula kati wentuuse sikyasabirwa. Maami waka mu kyalo bw'amusabayo emitwalo 10 agimuweereza, ewaka babeera n'olumbe, ayanguwa mangu okuga nti bannange ekyekyetaagisa mitwalo 10 giijo, ayinayo akaana ka muganda we kamuyambako muweerererako, wamma alaba nga bamusasula miliyoni 10 zibaawo 2 oba 6, wakeberako mu banka gy'atereka awezezayo miliyoni ze 7, wamma ng'alabanga ensi etasobola kwefuula. Oluusi mwana ng'ono ali Bulaaya, oluusi aguzeyo akapoloti e Uganda yali takayina, alabanga agaggawadde, alaba akoze ne bye yali tayina, biki. Okitegedde? Kyokka obubaka buno tubutunulamu ne tumanya kiki ekiribaawo mu bulamu bwo. Nti olwaleero bw'oba olina akalemberezo, olina w'okolaakola, osasulwa, biki ky'oyagala okifuna era okyetuusaako. Obubaka bwo ne bujja bukuloopa, ne bugamba nti mu maaso olituuka mu kiseera ekyokuwammanta nga n'ekyokulya osaba kisabe. Lubaala alinyiiga n'akusindikira Kizza nga n'akatono k'obadde ofuna, Kizza alikayingiramu. Kwe kulaba nga n'obuyembe obubi bw'obadde okuba, ogenza okulaba ng'emiti giri mu lugo lwa mbizzi. Okitegedde? Mu odiyo eri esoose nga bwe tukunnyonnyodde byonna, eno ye odiyo ezzeeko. Kale nno weegendereze. Sseŋŋenge gw'olabye n'ebisibiddwa n'emiti okuba mu lugo lw'embizzi, ng'okutta oluti onoga obuyembe bw'ogambye nti bubadde tebusanyusa. Ekyo kitundutundu kikozi, kitundutundu kipakasi, kitundutundu kya mayembe. Amayembe ge mayambi, amayembe ge gatuyambako mu kukola, mu kunoonya emirimu, mu kusasula obutalyazaamanyizibwa, okukola ne tufuna ne tugaggawala, gaba mayembe. Kyokka ekitundutundu ekyo okirabye,
emiyembe emirungi bwazze ogironda ng'owulira ogyagala nnyo wasanze obwana bugitutte kati obwana mu kugitwala ansa ne bagikulaga n'ogenda ewa jjajjawo azaala nnyoko n'osangawo ennyumba empya ng'eri ku bbiimu ezimbibwa eyo ennyumba ng'erimu ebisenge bingi ddala z'ensonga ezikubanjibwa bajjajjabo ze baabangako ne bataziggusa yennyumba eri ku bbiimu ennyumba eri ku kkubo ddala ennyumba ya kabaka n'ebibye n'obuyinza bwonna era olina obuyinza bungi era oli mugazi ekkubo lya mukama waffe kawumpuli omuyego oluwonko lwa kabaka bulamu lwana nnyo ennyumba eyo ezimbibwa ogijje ku oluwonko ziba nnyanga nti mu kitundu ekyo olina okubikka kabaka ate bw'omala okubikka kabaka n'okwata ekkubo ly'ekkubo n'okwata ekkubo ate ottaanye ensonga za kabaka bulamu ozimba ennyumba eyo yeggwe kwe kulaba wali mukyala kkojja maama Nabinene ye mukyala kabaka okitegedde kakati eno bw'ovuddeyo n'ojja osanga emiti gy'emiyembe giwasanze obwana bulonzeeko emiyembe gyadde gikuleese ogenza okusanga ng'obuyembe bubi obuliko bw'olina okunoga tebusanyusa kulya bubi tebunyirira butini n'okwata oluti onoge naye nga nawe okitegedde tebuliika mu maaso olisanga ekiseera ekizibu ng'ekituufu koofuna katono nga nawe kakuluma eriyo abantu ng'akola nnyo naye nga tasanyusa ekyo kyafuna tasanyuka olw'ekyo kyafuna ng'ekituufu akola nnyo ate ng'eriyo abatakola nnyo nga bafuna naye ng'akola nnyo naye ng'era sitiru mu kkolera asaba ng'asabiriza wamma ntabuwa mmansi ekyokulya n'ekyokunywa n'akasente kayinza okuwerayo omwana ku ssomero awamma ntakawamma nte okitegedde kati ogenza okunuukiriza onoga emiyembe egyo waggulu ogenza okulaba ate wansi ng'emiyembe giri mu lugo lwa mbizzi awo n'obwana buli obubiri bubadde bumaze okujja obwatutte giri emiyembe gyabadde gikuleese kati obwo obwana ye ansa n'embizzi ye ansa olina okulwanyisa olugo okujja emiyembe mu lugo olina okulwanyisa sseŋŋenge gw'olabye ow'ente weebereremu ow'ente ensi tekulimbalimba ow'ente obusente bw'ofuna kati tebukulimbalimba ow'ente tolowooza nti wamala ow'ente abantu babanga kati nga bwolaba nti olinawo akalimo kookolo olina gy'oli oba bulaayi oba luddawa n'owulirayo abakuyita mami tebakulimbalimbanga ebya mami byawano kumpi bw'owulirangayo abakuyita muzeeyi mu maaso be bali kusekerera ng'omaze okugwa kati bakuyita muzeeyi olw'akasente ke balaba k'oyina kubanga oli bwakusaba 5 omugaa nti kenkufunireyo $3 kati oyo ne gwananyumiza ne gwanakula kyajja kugamba mwattu nakaweesi yazifuna ate enkya bw'onoggwamu era yajja okugamba yali yeepanka yaggwamu kati ne bw'omuwunzika takyayinza kuwa wadde 10 ng'osaba busabi ensi ekukyaye y'embizzi eri bakama bo bakukyaye ku mirimo ofuna olutwe biki oluganda baganda bo bakwesambye bagamba oli mukyamu biki ng'era bulaba era abantu abamu bwe bakyayibwa olina asigala yekka mu nnyumba oba mu kika baganda be yayonkana bebbeere ng'olaba bamweganye buli omu tamwetaaga wuwe kati ekyo kyekitundutundu ekiri kutuukako mu maaso nanze omulanzi taba mussi naye nanze embeera eyo tolindanga embeera eyo okutuukangako ogeranga ebiseera ku mirimu gy'okola ogeranga ebiseera mwattu n'osalawo n'ogamba kentambuza ensonga z'abajjajjaffe ebirungi biri mu maaso lumya obulamu obusooka obulamu mu maaso bukunyumire obulamu buno bw'olimu obw'okuba nti osobola okubaawo n'obukadde bwo 2 ku kabina tebukuteeka akatambala ku maaso ne weerabira nti enkya oyinza okuba omu ku abo abasabiriza weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.